Ochali ku BBS Telefina program ebyocha ku weekend nze Florence Nampijja. Wetugendedde mukumulako mbadde mpita ku Facebook anendaba mu 3 hours emabega tawanga sabo 3 emabega nga Bobi Wine avuddeyo n'abaako byawandiika n'agamba ali mu Dubai okuperforminga ku charity concert okuyambako bannayuganda ng'era bwe tubategeeza ne Saimo bw'abinnyonnyodde nga bw'obirawo bw'osobola okuyisayisamu ku maaso passport yamugiddwako essimu naye bamaze ne babimuddiza era nga asuubira nti concert egenda mu maaso but in case of anything singa abeerawo ekiguddewo kyonna ajja kubeera nga updatinga so embeera bw'etyo bwekyali e Dubai awo ne tusuubira ejja kuvaamu kirungi kuba n'ekigendererwa kya concert eno kyabadde kirungi kyabadde kujjamu kirungi okulaba nti bannaffe abo bayambibwa mu ngeri emu oba endala awo nga nvuddewo nga tugenze ku mawulire agaddako wiiki yonna nga bwetambudde nkakasa tubadde tulaba amawulire ga Ronald Alimpa ne Hassan Ndugga. Ronald Alimpa okuddeyo emabega katono yafuna accident ndoza ali wiiki eri ne bannaffe abamu omwali Lady Grace n'omuvubuka omulala omukama n'abatujjako abawummuza mirembe then Alimpa ne bannabalala bakyali mu ddwaliro bajjanjabibwa era tusuubira nti nabo very soon bajja kuvaayo baddemu batwegatteko naye olutalo lwagenda ne lubalukawa wiiki ewedde yonna tubadde mu lutalo kyani kya Ndugga kyani kya Alimpa naye bannange n'omulwadde atava mu kamera simanyi oba ekizibu kiri ku bannamawulire abalumba omulwadde mu ddwaliro oba omulwadde yakola oda nti mumpitirawo ku bannamawulire nina kyenjagala obbagamba nina kyenjagala okutegeeza ensi bannange oli mulwadde osooka n'olindako n'omala okukakana naye ng'obuzibu bwonna bwa nsimbi sente miliyoni bwe tuba tugasse ziringa 3 kwa mafiina bwe yajja nawa 2 mama w'Alimpa nga gundi bwagamba Ndugga ate engeri nti waliwo n'abalwadde abalala nga n'Endugga akasente kamweddeko kagamba ke yateekamu n'amusaba yawo akakadde kale obuzibu bwonna bwa ssente Alimpa agamba Ndugga yatwala ssente yabba ssente gundi agamba Ndugga nti bano beefaako bokka ate nga accident yalimu abantu bangi ate nga n'obuzibu bwonna bwava ku Alimpa yali agamba yali avuga nti wayi kasupidi kale biri awo bya ssente kansooke mbaweeko ku Alimpa byayogera ne Hassan Ndugga ate nkomewo ne Abdumulasi yalwegasseemu naye family sijogerera bubi naye family abantu ba Alimpa njagala yonna gye bali beetereze bayige n'enjogera obuyambi twawulidde manfina yatuleetedde obuyambi naye kati esente ze bagambye bawadde Hassan Ndugga kakati yenze yampadde emitwalo 10 wadde ye ku mawulire ku internet nalabye agamba yatuwa obusente butono erinze saali banka Hassan Ndugga batugambye mama Fina yamuwadde bakakadde mama Fina mwebaza bwe yazze mu ddwaliro yalumbye n'alambula abaana naye n'agenda ewali Alimpa n'amulabako nadda n'akwata miliyoni 2 n'aziwa eyabadde yeeyita oba maama w'Alimpa oba sengaawe n'abagamba zimuyambe naye bo family tebasobodde gamba maama nti ne bali baana wabula nze nagambye maama Fina nga tonagenda tuyinayo abali obumbi abatalina mwasirizi ne family zaabwe tezinnajja n'akwata kakadde n'akampa yagenza okukampa ng'abaana bana abalala bali mu kuntuma ddagala lyabwe kyokka nga n'abafudde namaze okusipeeninga balaba nti batuwadde miliyoni 2 ne Hassan najja mama Fina n'abakwatira miliyoni sente n'agibawa n'agikwasa Ndugga n'agimuwa wayitawo eddakiika 2 nga mama Fina agenze ate Ndugga ate n'akomawo ewa mama Teddy nabase kubiyita ku kitanda ebyo mpulira biwulire namugamba ate mpaya akakadde nze nabagamba okubeera epipa mbeera ekidomola kuba wekyatika baddamu ne bakyokya ne kikola naye bw'obeera epipa bw'oyatika oyatika lumu kati omuntu yenna ayina obwonge essaawa zino Alimpa nyinza obutamunenya kuba kalifoomu oyo mubi bamulongoosa kalifoomu awo nze alwawo okuggwa ku bantu okitegeera muntu tabula byannyonnyola ono n'agaana okuzimuwa ssente ezo sente ezo nekaka ssaawa zino zafuuka obuzibu nti buli lwe bagenda ku social media kwe batandikira ku ssente ezo akati omuntu adda naye siba ku 2 miliyoni z'essente mba ndaba ng'omunafu.
mwana banga atali mugagga. Yes. Kati ate n'Alimpa engeri gyali mu ddwaliro ayina famire ennaku kyenyinza obagamba kuba ku baganda b'Alimpa wadde eriyo abagagga besimanyi naye be nalabako banaku okusinza ku mukazi we byeyasooka okwogera nga yakadde bye byandaga nti bano banaku. Okitegedde omukazi we yajja yagamba mu kifo ky'okunneebaza yagamba balabika baaluutinze ne ssente ze naye nga teyabuuza bbanga yabadde ne ssente oba teyabadde nazo. Ompulira kyenva mbagamba nti mugende emmotoka gyeyagudde nze mu kununulayo abalwadde sajjayo bintu munoonye ebyasigaddeyo oba yewabadde ssente sikola ki simanyi. Anti nja kumwebaza Ndugga era mwenna mujja kukiraba. Nja kuzimukwatira ensimbi nzimuwe. Zayagala oba ozimukwata? Ndowooza zayagala ate kati ekirala yagala. Nze mu kuyamba omulwadde nali sobola kutunuulira ssente nali ntunuulira bulamu bwa Alimpa. Natunuulira obulamu bwa Grace eyali mu kkoma. Nentunuulira obulamu bw'oli Kabuye. Nentunuulira abalala besimanyi nentunuulira Gafaya nga bonna bafa. Nali sobola kutunuulira saawa eyo kunoonya nsaawa erimu ssente. Singa okunyiiza siina nnyo wabula ekintu ekisinga okunyiiza kuyamba ate neweewaana. Naye bino byenjogera mumanyi lwaki nabadde ŋŋaanyi anti wuliriza lwaki nabadde ŋŋaanyi nze mu nsi wano mumanyi abayimbi tetutegeera ekituufu tetutegeera yenswa lwaki nawulidde nnyo Abudumulasi ng'abyogera ku mikutu ne simwanikula nga mmanyi anoonya mawulire manyi omuntu bwagwa anoonye wali kamera atandika okuyimuka. Okitegedde olina buzibu ki ne Abudumulasi? Kati nze nkati Abudu mbe naye buzibu ki nyenza okujja mu kisaawe nga yagwa namwegombako kuyimba namwegombako kuntutumula nga naye akyeremeddwa ngenda mwegombako ki. Abudu eyavuddeyo n'agamba mbu Ndugga aleete embalirira yamanya okubalirira yakubanga ebisaawe ng'afuna miliyoni 10 olunaku lumu lwaki zamulema okubalirira okwezimba. Nabadde ŋŋaanyi omwanikula naye lwaki nsazeewo kuba ndaba kisusse bwekituufu yagwa anoonya mawulire anoonya weyekwata. Abudu oba oyagala kudda waggulu jangu nkuwa ennyimba oba nsaba kolabo ginsabe ne gwotadda kuba eŋŋoma n'ozina kati nze gye n'owakadongo kamu vaayo gye oteese nange. Olowooza tokubye nnyo ogamba otya mukulu munno nti nno yakolanga miliyoni 10 naye nazimulema okubalirira. Awo batakubyemu nnyo akubyemu kakatonotono naye nga ngende wa Abudu simanyi Abudu ate mu nsonga zino gye yayingiriddemu wa okutuuka okusaba embalirira kuba ninaawe ebifaananyi byendabyeko ng'ayimiridde emabega ga maama wa Alimpa. Simanyi yewe yayingiddemu atya naye ndowooza nga bw'omanyi nti kyagwa ku bayimbi bonna kiba kibavunaanyizibwako. Naye nga sinnagenda wa Abudu ku bye yazzeemu Ndugga nga bw'owulidde Ndugga ayogera Abudu yamwanukudde nga sinnababuulira nakubalaga biki bye yamwanukudde wamma Alimpa nze nga nze Florence kaspeedi kakakkanemu nze waffe gye nakulira nga batugamba omuntu waba alina kakukoledde ne bwekaba katono bwe kati omusiima olw'ekyo ebibi byaba akoze mu maaso awo n'obibikkisa ekirungi ekyo kye yali akoze. Omusajja ono yataasa obulamu bwo. Truth be told yataasa obulamu bwo. Oba ssente yazibba oba yazirya oba yazikola atya yataasa obulamu bwo. Kale nze mbadde ndowooza ebibi byonna byakoze ebyokwogera ennyo yakuyamba n'atandika okwewaana n'atandika okukyogerera tubikwate tubibikkise kino ekirungi ky'okuba nti yakuyamba obulamu butambule ne kaspeedi kakendeere. Baba bannamawulire nga abajja gy'oli be bakozesa ensobi ne bakubuuza ebibuuzo ne bwesanga obizzeemu tebaddamu kujja osooke okakkane owone bw'onaamala okuwona awo tunaalaba ekiddako ne kaspeedi kakkakkanemu. Kale papa